Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Good afternoon. Amanya okujja wano kikakasa nti abategesi kisimanyi oba omukulu yetegese omutegesi omuyimbi yawereddwa dda go ahead security wise okugenda maaso n'okutegeka ekivulu ennaku z'omwezi 21 olunaku olwokutaano luno lwa weekend tugenda bbanga tulina subsequent meetings n'omutegesi n'omuyimbi era ng'olunaku olw'ekyajjabbaayo meetings ezinjawulo tujjabbaayo ne meetings ezinjawulo naye kiki katonwali eki muleka afanda amalirize nga mu distractinga temudamu kuyisa wano mukyala yenna nga afanda ayogera yes afanda genda maaso. May I have the audience? Kings Love 2 kuba byetugenda okwogerako bikulu nnyo tugenda bbanga tufuna amasanyu naye mwaga amasanyu wajja bbaako poliisi waaba ebyokwerinda byebakusuubiramu gwe ngazze okuba nti osanyuka n'omutegesi n'omuyimbi King Sam. So tulina bye tugenda obbanga tubasuubiramu ng'okujja nga temulina bintu bya bulabe eri omuntu yenna gwe mugenda osanga muno tujja teekawo dates ez'enjawulo ekyo kino mukimanyi yategeka era omwaka guno nga gutandika ne tufuna twalina access control era tetwafuna buzibu bwonna eri abo bonna abayingira ekivulu kino. So tulina essuubi nti nga bwe mwakola ng'omwaka gutandika era mugenda kulemezaamu mukole kyekimu this time around. So kyembasaba bingi nnyo tutera olumu olw'obungi bw'abantu okuggalawo enguudo naye tujja kusooka twetegereza embeera. So bw'obanga ozze n'ekidduka n'osanga nga waliwo paati emu ey'oluguudo eggaddwa nga tukulagira aw'okuyita wajja bbeerawo traffic police ekulagira aw'okukola ki aw'okuyita. Abo abazze nga tebazze kusanyuka abambi temuswaza muyimbi wammwe mujje nga muzze kusanyuka si kubba. Mutuulidde mujje nga muzze kusanyuka si kubba era yenna n'akwatibwa nga yenyigira mu bikolwa eby'okubba. Tulina buno obumotoka buno obuliko amakomera bugenda bbeera bungi tugenda bba nga tukwatagana n'omutegesi omuyimbi okuba nti waliwo ambulance services nti wabeerawo embeera etali ya bulijjo ng'omuntu oba aziridde olw'obungi bw'abantu asobola okuddusibwa mu ddwaliro amangu. So tubasaba okubeera ku palativu. Ekifo kino kirina ba stewards naye n'omutegesi ajja kuba afunayo ba stewards be baani ebiseera ebisinga wano mu Kampala tukozesa babbawusa tujja bba tulina abantu abo abatuyambako. So nabo mukwatagane nabo temubayisaamu maaso
oba tulina genda mu VIP tugenda twagala abantu bakola ki balwanagana era poliisi egenda beera ngeri deployed yonna so bingi ebyokwogera naye manyi si lunaku lwa speech muli basanyufu nnyo ebirala tujja bba tubagaidinga ku lunaku olwo lwennyini tukyemulina okukola naki kyemutalina kukola mwebala. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansi awo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Afande alina ebintu byayogedde mbiwulidde naye njagala mutegemutangazeemu akantu kamu. Afande ekintu bwe kibeera nga kyaffe tetuvuyisa ekyomanyi bwe kibeera nga kyaffe tetuvuyisa era twagala olunaku olwo tutuule wali erina mmwe nga bwe tunyumya bwe tubabula Uganda gye twagala ku olwo ekyolumanya ekyo kyoba omanya naki baana bamaama njagala bagamba mukimanyi bwe tukikola bwe tulina okukikola ki bwe tulina okukikola musoke mukubire kingisaaha obugalo olwakayo kyakabi nnyo kitegedde mwenna tulina kubeera lugogo teri mulimu mugenda mu maaso netunakaluki netunaba kuva lugogo. Njagala kubagamba mwenna media houses zonna eziri mu ggwanga lino tuli luddawa tuli lugogo bwe tuva elugogo ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba ngenda beetaaga eggangu just mutwalo gwokka. Afande eggangu nja bayita nejja bayita enkeera waalwo etegedde mwani kyakabi. Afande mpozi okugamba okuva eno paka erigozala n'abantu bali wati sente mmeka ndabayanga muno kyali wange kyakabi mutwadde vairo kyakabi kabako kyakabi olowooza bali wati sente mmeka nyingi nnyo kati kyetugezaako okulaga nti yeffe bannayuganda abaddala abatuufu kategeera afande yeffe bannayuganda abaddala abaki tetusobola kuvuyisa wano waffe ekyo kyokuwashuwalensi otegedde muganda wange era abakama baffe bagamba abali eyo tuba tulaba buli kimu kyebakola naffe kyetugaba bakola ki baba batulaba katugenda kukolera omukolo butali mu vulugu butali mu kavuyo nga tuli mu ssanyu lyokka ogenda kukirabako kale oba okidawuti ogenda kukirabako tuyo ne paketi zefe tugenda kugabira abasirikale ice cream buli ajja olwo kategedde bana bamama siri mwogezi wa lunaku mwenna mukimanyi mwenna mukola ki mwenna mukimanyi twagala kuwola bannayuganda bonna geto zonna dipo zonna bana bamama mukimanyi tetuvuyisa kyaffe mwenna musaleeko tugenda beera lugogo tugenda kuba tubalinze mani kyakabi